zege kiranda munana kutinze munana chapasa fama Radio Buganda abana ba Peniel Junior School. Peniel Junior School. Mwe barakayimba kafe. Tudde mpise zaki? Ezaliwo. Mpise zaliwo ziri ezabajjajja ffe zitwabiranga ki? Zezalera. Nga bajjajja ffe babuuza abantu. Bajjajja ffe balamusa abantu. Bannange nga balina ekisa, bayamba ku bannaabwe, baagalana, buli omu nga wamunna ekitiibwa. Empisa ezo zigenze zikola ki? Zigenze ziggwawo. Naye kati mwaba Peniel njagala mugende musomese ki? Eggwanga. Mugende musomese ki? Eggwanga. Musomese eggwanga ku mpisa ezakola ki? Ezaliwo. Right, naye eggwanga lyaffe tulikole ki? Tulizeewo. Kale radio tuli ku CBS program ki eno? Ekyoto. Program ekyoto omuliza Wanzisega Elias. Program ekyoto okuva ku ssaawa 12 n'ekitundu okutuuka ku ssaawa emu ey'akawungeezi nina ne baproducer bange Julius Mulemi mulabye? Ndire MK Musa yakwata ebintu nga mulaba tugenda tambula fenna mu program ekiki? Ekyoto. Bannange tusoose okubalaba. Kalo Musesa. Tubasanyukidde nnyo wano. Kalo Musesa. Kakati njagala kumanya muvuddewa? Tuviridde ku Peniel Junior School Masajja. Peniel Junior School Masajja. Peniel Junior School Masajja mpaze esangibwa wa? Ku luguudo lw'Ebusaabala. Oluguudo lw'Ebusaabala. Masajja Division. Aha. Makindye Ssaabagabo. Makindye Ssaabagabo. Mu Wakiso District. Bale Ssaabagabo ali ati? Ssaabagabo ali mulungi. Ssaabagabo mulungi? Iye. Kale kakati ono mu kyoto tubeera ani abakulembedde? Njagala kumanya bimuzza okukola. Ani abakulembedde wano? Aha, mama jangu wano. Njagala genda ku muzindalo. Nyaba manyago gwani? Amanya erinnya lyange nze Navule Melissa. Navule Melissa okola ngani? Kolanga headgirl wa Peniel Junior School. Headgirl yakola atya? Yakulira abawala. Yakulira abawana abawala. Kakati njagala kumanya muli kiki ekibalisi wano? Tuzze kusesa mu kyoto. Aha. Tuyige empisa, obuwangwa n'ennono. Empisa obuwangwa naki? N'ennono. Empisa obuwangwa n'ennono. Njagala kumanya. Aha. Ekundi ogambe kwani? Nze Navule Melissa. Navule? Melissa. Navule Melissa wodira ki? Neddirangeye. Woddiranga yakabiro. Ku nguvu. Akabiro ku nguvu. Jjajja w'ekikayani. Jjajja Kasujja. Jjajja Kasujja atudde wa? Ebusujja Mbusiro. Ebusujja Mbusiro. Mukubire engaliza amaanyi. Muzukulu wa Kasujja. Ebusujja. Nange nomulendi wange. Nesimye okulaba ko kannyinaze. Kamai sister. Mumira baganda bamuwana. Iye. Yamuyinaawo Balina. Kale, tweyanze kakati ekyoto kino mutubeera ne tuyiga empisa ne tusoma ne tusanyuka n'ebirala bingi. Era nga kati essaawa eno njagala tumanye omubala gw'ekyoto kiki. Obuwangwa bwange mwe nayita nfuuka omwana eyeegombesa ntuuke ku buwanguzi. Obuwangwa bwange bwe nakola ki? Mwe nayita nfuuka omwana eyeegombesa ntuuke ku buwanguzi. Obuwangwa bwe tunaabeera nabwo eggwanga lyaffe ligenda kutereera. Tugenda kuba n'empisa nabiri bimuyimbe mu luyimba bigenda kukola ki? Bigenda kukuma bigenda kudda abantu baddemu okweyisa obulungi. Kati njagala mwenna buli anaddeyo emasajja eri gye muvudde buli alina gy'ava okyuseyo omuntu atya? Omugambe naye Omuganda takola bw'ati. Omuganda akola bw'ati. Omuganda takola kino. Mutegera bulungi? Iye. Kakati njagala kumanya ani amanyi kibayita okulamya. Oli mu kyoto tulamya. Sebo jangwe. Amanyi kibayita okulamya. Genda kuzinda lukuli eri. Otubuulire. Nze Lukenge Marvin. Ndi mutabani wa Kawoya Ronald atudde Masajja atudde Masajja wa? Mu Kyaddondo. Masajja mu Kyaddondo. Ndi muzzukulu wa Aaron Talutambudde Sseddu. Atudde Mutyana mu ssaza ly'Essingo. Ndi muzzukulu wa Talutambudde Wasa Isaac. Eyeebase ekyamuyimba mu Buddu. Nva mu nju ya Talutambudde Aaron Sseddu mu Buddu. Nva mu lunyiriri lwa Raddiwata. Nva mutuba gwa Kiino Egayaza Kigo. Nva mu Siga ya Muwaluzi Egayaza Kigo. Ndi musajja Muganda. Neddiranga eyakabbiro ku nguvu. Omubala gwaffe guvuga nti tatuula asulumba busulumbi. Tutu ifu mutali kyalito bweriku yalisereka nyumba. Omukulu wa Kasola Jjajja Kasujja. Atudde Ebusujja mu Busiro. Atudde Ebusujja mu Busiro. Maama ayina Maganda Lydia. Yeddira Ntakabbiro Ŋŋaali. Muzzukulu wa Katongole Mugatta Emulema mu Buddu. Tweyanze gemukubire nga
Yes. Muzukulu wa Kasujja usujja. Oyo naye muganda wange. Mwe muganda mwana omulala? Temulina n'omu. Awo tuli babiri 0. Ezo ziri biri ki? Ezo ziri biri 0 kakati. Tugende maaso. Kati njagala tufune ekibayita engero ensongi. Engero ki? Engero ensongi. Aha. Njagala mumpe engero ensongi. Engero ensongi. Aha. N'amakulu gaazo. Aha. Aha. Ezigwa mu nvubo z'enswa. Aha. Erinnya lwali? Erinnya yange nze Navule Melissa. Aha. Tusaanidde okusiima njagala nziremu olugero. Aha. Ezigwa mu nvubo z'enswa. Tusaanidde okusiima ekyo kye batuwadde kakibe kitono kitya. Kakibe kitono kitya tukikole ki? Mulimu omuntu goba wakamera. Nga bakadde katono. Noyagala n'okwata muva z'abanno. Otegeera. Bwe kibakwate tomatira. Maama oli omuwadde enva nnyingi kyokka nze okadde butono. Aha. Otuwe olugero la. Nze Nakimba Witin. Aha. Boonyegere yali kusambya. Omuntu omukola ekirungi yakolera kibi. Nakolera ekibi mazima. N'omuyamba. Kale tuyaza. Erinnya lyange nze Nalukwago Miracle. Aha. Ebintu by'ekibatu. Ebintu ebitono ennyo. Ebintu eby'ekibatu? Ebintu ebitono ennyo. Ekyo kisoko. Njagala olugero. Olugero lusonge. Oli olugero lusonge. Aha. Se tuwe olugero lusonge. Nakujja tuwadde. Nzokiza Jason. Aha. Nezikokolima galima ki? Yesebo. Ebintu byatulaba byava wala. Ebintu byatulaba byava wala. Mukimanyi? Ebisinga obungi. Mulaba ekizimbe kyetulimu wano Masengere. Kyava wala tukizimba kati ge matiribo nage tulimu. Mugalabye? Naye nga kyava wa? Wala. Mbaweyo olugero nange? Iye. Nswa za luguudo. Ani alumanyi? Nswa za luguudo. Asanga yayoola. Enswa z'oluguudo temuzimanyi. Ku luguudo temutera kuyita nga mulaba enswa zigenda. Asanga yeyeerira nagera terera kubuuza nakubuuza. Kale tuyazege. Kinaana munana katozi munana Kyabasa Farmer Radio Buganda program ekyoto abavuga bitunda bulwaliro. Beba Peniel Junior School okuva wali Masajja wa? Luguudo lw'Ebusabala. Mpazi bakiyitanga kyaki? Bakitanga kye Busabala. Kati luguudo lw'Ebusabala. Tuyazege. Kakati njagala tugere ku kibayita olufumo. Olufumo anagera tufulumiramu. Mama jangu. Nyap. Amanya gago? Nakimba Witin. Aha. Bannange mbabuulire. Iye tubuulire munnaffe. Ngenda kubagerera olugero. Lukwata ku ki? Embwa yawonya mukama waayo. Ejja. Awo olwatuuka Owooluganda ng'otulabira. ne wabaawo omusajja omu nga mulwadde. N'agenda n'embwa ye mu nsi endala okusaka emmere. Gye yasookera bamulagira kulongoosa waka. Bwe yali ng'akyayera ng'akooye, embwa ye n'ebogola bo ng'etegeeza nti totya weetulire ku bbali nkuyambe. Embwa neeyera neeyoza era neegolola n'engoye. Bakama be baakomawo ne beewuunya omuntu gwe balese nga mulwadde okuba nga yakoze emirimu egyo gyonna. Kituufu. Otyo ne bamwebaza era ne bamuwa n'emmere. Naye n'awaako embwa ye yali emuyambye. Olwaddako bamulagira kulima. Bwe yali ng'akyalima embwa ye n'ebogola Bo. ng'etegeeza nti leta enkumbi nkuyambe. Embwa n'erima omusiri gwonna n'egumalawo. Bannannyini musiri we baakomawo ne beewuunya omuntu gwe balese nga mulwadde era okuba nga yakoze emirimu egyo gyonna. Bwatyo ne bakolanga mu kusooka ne bamwebaza era ne bamuwa n'emmere. Naye n'awaako embwa ye yali emuyambye. Bwatyo embwa ye n'emuwonya enjala. Tusaanidde okwagala ebitonde byonna kuba nabyo bya mugaso gye tuli. Kituufu. Tobolaba nange neeyagalira kakapa. Kakapa kakola katya? Kubanga kaloola
mmesa waka. Kagobe mmesa waka nga siriya ezibera zitulira ki? Ezitulira engoye kale tweyazege omukyalo mulungi Nakiyimba. Nakiyimbani? Nakiyimba Witiri. Webale nnyo. Kale njagala kumanya muli olulimi Oluganda bulunyuma? Nakiyimba atusomedde oluki? Olugero. Amakulu kyagali mu lugero olwo njagala kumanya makulu ki? Nnyo jangu ono ku muzinda lwe otubulire nyalo tugenda amakulu agali mu lugero. Amanya gange erinnya lyange nze Yoweri Benta. Tusaanidde okwagala ebitonde byonna kuba nayo bya mugaso gye tuli. Tusaanye okwagala ebitonde byonna. Yakumpa amakulu? Ani ampa amakulu amalala? Bonna temumpaayo? Nze omanyi kyenjizeemu? Njize nti omuntu bw'aba alina kyakukoledde naawe ofuba okulaba ng'olina kyomukola ki? Kyomukolera kubanga embwa eri yayamba omusajja oyo kitegedde naye buli ke yafunangako ng'amukola ki? Buli ke yafunanga ng'akola ki? Munnange mmwe bannammwe ne babayamba batya oli yakugabira ku peeni bw'ofuna ekindazi tomuwa. Okitegedde bulungi? Maama n'akuweerera fiizi taata n'akuweerera fiizi ne bakutuma okugenda ku luzzi toyagala kukola ki? Toyagala genda ku luzzi kakati ddala nga bo bakuweerera fiizi ebyo nno biki? Ebyo nno bibi kale tweyazege kakati tugenda ku sirikiddira. Ani yakolako ku muze ne gumuleetera emitawaana essaawa eno ng'agamba ne bwe ndiba nkuze n'enkaddiwa ekyo sirikiddira. Ma tubuulireko? Sirikiddira kufuka musepiki. Ali gwani? Nze Nanyonga Bridget. Sirikiddira okufuka musepiki. Olwatuuka ng'ofuka musepiki kati nga bakola ki? Kiki kyali kitya kyegyo? Bankuba emiggo. Lwaki wafukamu? Kyali kyegyo? Omusulo gwali gunnuma. Kyokka nga toyo ebiwala. Nogakanguye omuntu. Toyazi. Jamu. Gwani? Erinnya lyange nze Najuma Victoria. Sirikiddira kusitama nga mpaata emmere nga tesambadde empale. Maama wange yakwata omusenyu nga mulimu obuuka ogwo omusenyu gw'okutaka gw'oku nnyumba. Kati n'akwata n'asamulizaayo n'amala n'asibira mu kisenge. Nga wali waata emmere? Ng'ogisitamyemu? N'agamba tajja kuntwala mu ddwaliro. Yali basitama mu mmere? Nedda. Omuganda kale ate wamma tubuulire? Ingini wano nakuyambe. Sirikiddira kubba ssente nezikweka mu kapayi kange ak'omunda bwe baali bankuba ne ziwandagala ne bankubira ddala. Toyaze kakati mulabye oli yabba ssente n'azikweka mu kaki? Mu kabalege. Obubbi bulungi? Nedda. Oli yasitama mu mmere n'akola ki? Mama n'agamba tokiddangamu. Omulala yakola ki? Yakola ki omulala? Yafuka munda ebbafu nga togiraba. Kale kakati bana emize si miki? Emize si mirungi tulina okweyisa abaana ng'abaana abalungi. Tositamanga mu mmere. Tokola ki? Tositamanga mu mmere. Kale tweyaze kakati tugende ku kitontome. Ekitontome kyaffe. Tutontomemu. Ono Namagalo, ono yawerekera Namagalo, ono tevunya, ono yawerekera tevunya, kana kasajja wala, kino ekibatu nabatu, wano etereka ensimbi z'abaze, kino ekiseke na sekeseke, guno omukono na konokono, ekibegabega na begabega, eno enkwawa nyambalizi. Kino ekifuba n'abawanuka, luno olubuto nantagusika, kino ekiwato namudebere, gana amagulu nakobokobo, guno omutwe nabbengo, kino ekyenyi namunyirira, gana amaaso galabasese, zino ennyindo ez'emiyerere, gana amannyo natawagara, kana akamiro namusasula, zino enviiri zasenyuka, eno enkoona yalabakoto, gano mawuju g'abakulu. Tweyaze ekitontome kyaffe namaki? Namagalo. Ekitontome kyaffe Namagalo amunjawuliriza abavuka bawulira be ba Peniel Junior School okuva wali Masajja ki? Ku lw'ebisaabala ku luguudo lw'ebisaabala mu Makindye Ssaabagabo ewa Ssaabagabo mu Ssaabagabo mugombolola yani? Mugombolola Ssaabagabo. Kale kakati mbazi twagambe balago ekyo lugambo kutya?
Obuwangwa bwange mwe nayita nfuuke omwana eyeegombesa ntuuke ku buwanguzi. Awuliza program kyeno? Ekyoto. Program ekyoto. Kakati nsaba kumanya si kya buntu. Ani alaba ebintu naga naye kino si kya buntu. Wamama. Jangu buzindala. Nze Namakula Shamaira. Ennyabo. Si kya buntu okuliira amagi amafumbe embaasa. Si kya buntu natucumira notuwunyiriza. Ogenda okwanjira bati ntugala. Mama. Nze Nabidio Ketra. Si kya buntu okulya ng'oyogera. Si kya buntu okulya ng'oyogera n'otulanga ebinankali mukamu emmere gy'ogayizaamu. Tugere yanguwa. Nze Nakyanzi Hindi. Si kya buntu okunyiza emira mu ngalo. N'ogamba fiu! Omwana n'okasukeri. N'omala Nze Nalukago Miro. Si kya buntu okuyita abantu mu makkati. Okuyita abantu wakati n'obayita mu buuti. Bali batudde n'obayitamu wakati. Nyawo tubuulize. Nze Nasozi Desire. Si kya buntu okulira ebinyeebwa ebisiike mu bantu. Ebinyeebwa ebisiike mu bantu n'otuleetera emitawaana. Abamama babirira mu takisi, babirira mu bikitukanye. Kiki kintu kye tuliko? Kale bamala tweyanzeeko okusomesa abantu mwe bali abaana ba Peniel Junior School. Kakati tugenda ku bisoko. Ali ayina ebisoko? Ebisoko byaffe? Sebo, jangu tubulire ekisoko ky'olina wano. Nze Kiza Jason. Embwa okuzira amata. Embwa okuzira amata kitegeeza ki? Kyekyo ekintu ekitasoboka. Ekitasoboka lugala edda. Tekikola ki? Tekisoboka. Embwa eziza amata. Nyabu okiwutya nga wasibye ekivuiri. Nze Nansikombi Mmole. Oyo. Okukuba ekimmooni. Okuba ekimmooni. Okwekweka ku muntu akunoonya. Newekweka ku muntu n'akunoonya atakola ki? Okuba ekimmooni. Mama alias. Nze Namaganda Nadia. Okusala ebigambo. Okusala ebigambo. Okuwaayiriza. Kuba kuwaayiriza. Kale tweyazeki abaana ba Peniel Junior School. Kakati njagala tugende ku kye tuyita ebikokyo. Ebiki? Ebikokyo. Tukokye mu koyikoyi. Koyikoyi? Ndi eki? Olulimi balulya. Ne baana mmwe muli batemu. Mujjetuke. Koyikoyi. Lya. Nina mukazi wange. Erinnya lyo gwali mukwano? Erinnya lyange nze Nanyonga Bridget. Koyikoyi. Lya. Nina mukazi wange. Gwe musala tavaamu musaayi. Nze Mumanyi. Najjuma. Enjala. Enjala mumukubira engalo z'amaanyi. Koyikoyi tugenda ku kitiko kyekira ani tukizamu. Nyo. Erinnya lyange nze Nakimbawuti. Koyikoyi. Lya. Ulutu. Ryan. Erinnya njagala watwala linnya lya kika. Juuko. Ye Juuko. Mulangira Juuko jangu. Oli mulangira? Oli mulangira? Olwokuba kugateeka akabalangira kaddawe. Amazzi g'okulutimpa. Amazzi g'okuliki? Kale twagala ekikokyo. Nyo. Koyikoyi. Ama erinnya lyange nze Namatovu Priscilla. Koyikoyi. Lya. Kirira wammanga osanga omusajja osusumadde ebirevu. Tusumudde omulevu gulinga gwaki? Nyo. Tulondere tulabe? N'abawesi genda wali otuwe ekyokuddamu. Kasooli asusumudde obuki? Ani atuwa ekikokyo kyala mama? Gwe? Nze Nasozi Desire. Koyikoyi. Lya. Nina abaana bange bangi naye sibamanyi muwendo. Nadia. Nze Namaganda Nadia. Enviiri. Tweyanzeeko ekinana mulala fezonana. Kabasa kwama Radio Uganda. Kakati nange bawe ekikokyo. Nina omuntu wange atambuza amagulu ana. Bannange mwagala kuba anja. Oyamba apa anja. Gwali enjega. Nze Najuma Ashfat. Omukadde. Nedda. Wamanyi. Kale, gero mumpe wali. Nze Nabidio Ketra. Emeeza. Mama tekisoboka. Atambuza amagulu. Wamagwe.
Jangu. Jangu. Nze namaganda nadi. Tebe. Nedda. Aganye kiganye. Kambo. Zena chimbawe. Ente. Nedda. Kamba bulire kyokuddamu. Oyo ye mwana baby nga yavula. Kale kaka tugere ku muto omulungi. Omuto omulungi akola tya? Mumpe omuto omulungi. Ali, jampo omuto omulungi. Nze Jjuuko Ryan. Omuto omulungi awa abantu ekitiibwa n'ebintu byabwe. Abantu ekitiibwa n'ebintu byabwe. Omuto omulungi twangwe. Nze Namubiri Glory. Omuto omulungi asiima kye bamuwadde ne yeebaza n'agamba oba katono katya ke ku mama kakoze ki? Kampala. Jangu tuwulirwa. Nze Nabawesi Desire. Omuto omulungi ayagala okuyiga. Omuto omulungi ayagala kola ki? Okuyiga. Omuto omulungi tubuulireko. Nze Yoweri Benita. Yoweri Benita. Omuto omulungi yeetonda ng'asobeza. Omuto omulungi yeetonda ng'asobeza mu abamu temwetonda n'okola ensobi mu kiraasi n'omanya nti okoze ensobi omusomesa n'omutunuulira bw'ona oleka ebiiso. Ate ebibanga amapeesa gakabuuti. Kakati. Jampuuli. Nze Nansikombi Mole. Omuto omulungi tayita mu bantu bakulu nga boogera. Tayita muki? Makati g'abantu nga boogera. Nga bali awo batudde boogera. Nojja n'obayita mbeswe. N'oganya ekintu kyaliwo kyakulirawa. Kale toyaza ng'ekinaana katonyeze munaana kyabaza for my radio Buganda. Kakati njagala abasomesa afa bulungi nga tusooka ku nkomerera ya programu yaffe nsaba madamu mujje mugireko eri abantu. Abaana baleme gawa nti abaana bazze bokka. Jangu mama. Baana balaga bazze bokka, beetambujja bokka, abaana ba Kabaka. Kati. Ojja kwogerera ku ogwo. Amanya go mama. Erinnya lyange. Nze Nsangi Reste. Omwami wange ye Kakande John. Nga ndi musomesa ayigiriza abaana olulimi Oluganda. Tweyaze. Essomero lino erya Peniel Junior School. Tuli basiimu nnyo okubeerako wano mu studios za CBS. Era twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka eyateesa n'assaawo radio ya mukubenga Ssaabasajja Munana katonyeze munana CBS ewangaale. Era twebaza nnyo n'omusoyisoyi omuseesa sebo tweyanziza nnyo ne banno bokola nabo wano mwebale nnyo mwebalire ddala okutukyaza n'okutukwata ku mpewo z'obujjajja era ne tutumira ne betwaleseeyo eka eka waffe eyo ku Peniel Junior School. Director omwami Luchanzi n'omukyala Rebecca ne staff yonna eya Peniel Junior School. Abazadde baffe abalungi abatusaamu obwesige ne batuwa abaana okubakuuma. N'abaana baffe bonna okuva ku nursery baby n'okutuukira ddala ku primary 7 wamu n'abakozi baffe abalala bakola emirimu egitali gimu ku ssomero lyaffe kubanga essomero teribeera lya mukulu yekka wabula liyimirizibwawo abantu bonna ab'engeri ezitali zimu. Tweyanziza nnyo tweyanze. Erinnya Nambiru Harriet nedira mamba ndi musukulu wa Gabunga. Nze trainer w'abaana bano era nze composer. Tweyanziza basebo bannange mwena cabinet eno yonna ya CBS. Tweyanziza tukyaza wano. Sebo tweyanziza n'otunoonyaako eri ewaffe kusaba naffe n'otwagaliza tujje ku CBS. Mukama kutuweera omukisa. Bannange tweyanziza nnyo. Master. Yes, amanya gange. Nze Muge Mukadiri. Nze ndi musajja Munyoli. Naye njagala nnyo Buganda kuba ntudde ku Buganda kati at this time. Kyeva njagala nnyo Buganda tweyanziza nnyo okutukyaza ku radio kuno. Namwe tubeere nga tuleeta abaana bano at least basomese ku Buganda. Kuba naffe tuyiga bingi nnyo tweyanzize nnyo. Tusiimidde ddala neyanziza nnyo. Tweyanza